Eky'Abaleevi essuula 11. Mukama n'ayogera ne Musa ne Alooni ng'abagamba nti, mugambe abaana ba Isirayiri nti bino bye biramu bye munaalyanga ku nsolo zonna eziri ku nsi. Buli ekyawulamu ekinuulo, era ekirina ekigere ekyaseemu, era ekizza obwenkulumu mu nsolo, ekyo kye munaalyanga. Naye bino bye mutalyanga ku ebyo ebizza obwenkulumu oba ku ebyo ebyawulamu ekinuulo. Eŋŋamira kubanga ezza obwenkulumu naye teyawulamu kinuulo, eyo si nnongoofu gye muli. N'omusu kubanga guzza obwenkulumu naye tegwawulamu kinuulo, ogwo si mulongoofu gye muli. N'akamyu kubanga kazza obwenkulumu naye tekaawulamu kinuulo, ako si kalongoofu gye muli. N'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulumu, eyo si nnongoofu gye muli. Ku nnyama yaazo temulyangako, so n'emirambo gyazo temugikomangako, si nnongoofu gye muli. Bino bye munaalyanga ku byonna ebiri mu mazzi, buli ekirina amaggwa n'amagamba ku mazzi, mu mazzi, mu nnyanja ne mu migga, ebyo bye munaalyanga. Era buli ekitalina maggwa na magamba mu nnyanja ne mu migga, ku byonna ebitambulira ku mazzi ne ku biramu byonna ebiri mu mazzi, bya muzizo gye muli, era binaabanga bya muzizo gye muli. Temulyanga ku nnyama yaabyo, n'emirambo gyabyo munaagiyitanga gya muzizo. Buli ekitalina maggwa newankubadde amagamba mu mazzi, ekyo kya muzizo gye muli. Na bino munaayitanga eby'omuzizo ku nnyonyi, tebiriibwanga bya muzizo. Ennunda, n'empungu, ne makwanzi, ne kamunye, n'eddira awamu n'engeri yaalyo, buli nnamuŋŋoona n'engeri yaabo, ne maaya, n'olubugabuga, n'olusove, n'enkambo n'engeri yaayo, n'ekiwuugulu, n'enkobyokobyo, n'enfuufu, n'ekkuufuufu, n'ekiwuugulu eky'amatu, n'ekimbala, n'ensega, ne kasida, n'empalabaana n'engeri ye, n'ekkookotezi, n'ekinyira. Ebyewalula byonna ebirina ebiwaawaatiro ebitambuza amagulu ana bya muzizo gye muli. Naye bino bye muyinza okulya ku byonna ebitambuza amagulu ana ebirina amagulu waggulu ku bigere byabyo okugabuusa ku nsi. Bino bye muyinza okulya ku ebyo: enzige n'engeri yaayo, n'enseenene n'engeri yaayo, n'akanyeenyenkule n'engeri yaako, n'ejjanzi n'engeri yaalyo. Naye ebyewalula byonna ebirina ebiwaawaatiro ebirina amagulu ana bya muzizo gye muli, 24. Na bino bye binaabafuulanga abatali balongoofu. Buli anaakomanga ku mulambo gwabyo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi, era buli asitula ku mulambo gwabyo anaayozanga engoye ze, era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Buli nsolo eyawulamu ekinuulo so nga terina kigere kyaseemu, so tezza bwenkulumu, si nnongoofu gye muli, buli anaazikomangako anaaba atali mulongoofu. 27. Era buli etambuza ebibatu byayo ku nsolo zonna ezitambuza amagulu ana, ezo si nnongoofu gye muli,
buli anaakomanga ku mulambo gwazo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era oyo asitula omulambo gwazo anaayozanga engoye ze era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Ezo si nnongoofu gye muli. 29. Na bino bye bitali birongoofu gye muli ku byewalula ebyewalula ku nsi: eggunju, n'emmese, n'ekkonkomi eddene n'engeri yaalyo, ne anaka, n'enswaswa, n'omunya, n'ekkonkomi n'ennawolovu. Ebyo bye bitali birongoofu gye muli ku ebyo byonna ebyewalula. Buli anaabikomangako nga bifudde anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era ekintu kyonna ekinaggyibwangako kyonna kyonna ku ebyo ku byo nga bifudde kinaabanga ekitali kirongoofu. Bwe kibanga ekintu kyonna eky'omuti oba kyambalo oba ddiba oba nsawo oba kintu kyonna kyonna ekikoze omulimu gwonna kigwaniranga okuteekebwa mu mazzi era kinaabanga ekitali kirongoofu okutuusa akawungeezi, ekiryoka kiba ekirongoofu. 33. Na buli kintu eky'ebbumba ekinaagwibwangamu kyonna ku ebyo ekibanga mu kyo byonna kinaabanga ekitali kirongoofu, nakyo munaakyasanga. Ekyokulya kyonna ekirimu ekiriika ekiyinza okufukibwako amazzi kinaabanga ekitali kirongoofu. Na buli kyakunywa ekinaanywebwanga mu buli kintu ekiri bwe kityo kinaabanga ekitali kirongoofu. Era buli kintu ekinaagwibwangako ekitundu kyonna eky'omulambo gwakyo kinaabanga ekitali kirongoofu, oba kabiga oba amasiga g'entamu kinaamenyebwamenyebwanga si birongoofu era binaabanga ebitali birongoofu gye muli. Naye oluzzi oba obunnya omuli amazzi agakuŋŋaanyizibwa kinaabanga ekirongoofu. Naye ekinaakomanga ku mulambo gwabyo kinaabanga ekitali kirongoofu. Era obanga si mulambo gwabyo, ku nsigo yonna ey'okusiga egenda okusigibwa eyo eneebanga nnongoofu. Naye obanga amazzi gafukibwa ku nsigo ne ku mulambo gwabyo ne gugwa okwo nga si mulongoofu gye muli. 39. Era obanga ensolo yonna gye muyinza okulyako efa, okukoma ku mulambo gwayo akoma ku mulambo gwayo anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Oyo anaalyanga ku mulambo gwayo anaayozanga engoye ze era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era n'oyo anaasulanga omulambo gwayo anaayozanga engoye ze era anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. 41. Na buli ekyewalula ku nsi kya muzizo, tekiriibwanga. Buli ekitambuza olubuto na buli ekitambuza amagulu ana oba buli ekirina amagulu amangi, buli ebyewalula ku nsi ebyo temubiryanga kubanga bya muzizo. Temwegwagawazanga na kyewalula kyonna, so temwefuulanga nabyo abatali balongoofu mubeere n'empitambi bwe mutyo. Kubanga nze Mukama Katonda wammwe, kale mwetukuzenga mubeerenga abatukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. So temwereeteranga mpitambi olw'engeri yonna ey'ekyewalula ekitambula ku nsi, kubanga nze ndi Mukama eyabalinnyisa okuva mu nsi y'e Misiri okuba Katonda wammwe. Kale munaabanga abatukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Eryo etteeka eri ensolo n'eri ennyonyi n'erya buli kitonde ekiramu ekitambula ku mazzi n'erya buli kitonde ekyewalula ku nsi.
okwawulamu ebitali birongoofu n'ebirongoofu, n'ekiramu ekiriika n'ekiramu ekitaliika.